Tovola babasajja abamuwe baka ku mukazi n'ogenda n'ofuna accident. Oli ayina empewo ya muwasa gwe mwebaseeko. Ogitagaliramu ku mukazi waayo. Oyenda. Kati eyino kutu n'owe baka ku mukazi obadde okola senezo ne zitandika okujja. Lwaki batekwatira eyo munda? Dhani okunkuwa ku accident neyogerera. N'ekyo ky'okukwatira munda kisoboka naye ekyo bakola kikole. Olina jana agamba nti njagala mukyala wange bwali bayenze. Omusajja alemeremu. Era wabaawo eddagala erikolebwa ne tuwanga ekyo ekinabakwata. Omukazi aba akimanyiko. Omukazi talina kukimanya kuba gwe oba okola kikyo kukuuma mukazi wo oba omukazi kukuuma bbaawe gwe ng'owanga kintu kyo ng'osirika. Totuwendulidde bakazi bakadaama akuleka wano e Uganda ayagala kusiba. Oba okitegedde. Toddamu kwegadanga wantu wonna. Era akusiba oba nagga nti bw'ona agendanga eri kabebwe kati tekayimuka. Ekyo nakiwulirako. Ekyo kikolebwa ddala. Kisoboka mu lunaku olwo. Nti omusajja bw'ava wano mu nju yaffe tayingidde mu nze tekayimirira. Bw'anaaba yeka firimu by'ebintu kayimuke naye aba mukazi tekasobola. Kuba tuba twakawunika ku ggwe wekka nga tekasobola kuddamu kuyimukira walala. Waliwo gwe nakikolerako omusajja yali amusse. Yakwata jambiya. Kumutemata. Kuba oyo musajja yalina abakyala babiri. Ono omugole olwayingira nga yeesalira magezi. Musajja lwagenda eri tewali. Yajja najjambya nga ayogera kye wakola. Nga yamusibira ku kitanda. Mbankuse. Ku kitanda kwe yali yamusibira. Nga kayimuka ali mu kitanda ekyo. Benera mu ntebe tekayimuka. Mu kitanda. Asani Nduga bw'aba ayina ennyimba eze zaalubaale abana abayimba ennyimba zaalubaale and all that. Baba ku stage tulaba abantu nga bagira bakankana bagwa. Nyina ekibuuzo kyensigala mbuuza. Nze ali ku kamera lwaki sigwa? Gwa lwaki togwa? Nga ate ndaba abantu abamu abalala bonna abasinga bagwa. Kati omuntu oyo okugwa empewo ze ziba kumpi. Bwe ziwulira eŋŋoma zaagala obinuka. Ziba zaagala kubinuka zidde ku mutwe. Empewo zalindigize nnyo. Kyokola babagwa wansi ne babologa n'alajja n'empewo n'emukuba n'emuzzeeno n'emuzzeeri ebeerwana kukola ku nsonga zaayo. Kwesanyusaamu ekivuga eziwulidde. Mulimu na zino zibayita ezannakyeyitize. Eri nejjabuzi neyabo oba n'omutwe omwangu nekwambala. Siiyo. Kubanga eyagala kusanyukamu awo kudigiddamu. Ebadde eyitayo. Neewulira embuutu. Ate neeraba omukama. Ezikukwata nga sinsizo tozimanyi nako. Okitegeera. Zezale nufuusa nakyeyitize. Era babeera basamira. Abantu nga basamira. Balina okubeera abeegendereza. Osobola okugenda ew'omusawo bano gye wange. Tinjagala kuzaawula mpewo zange tuzizze. Embuutu neevugamu awo. Okuzaawula kwe kusimula ezebase ze baasiba ze baasuula ze baafugika. Ezirimu obukalukalu obuli eyo. Zirimu amaziga zaagala kuvaayo. Muyinza okuba mwakayimba ennyimba ezi. Oli n'abinuka. N'alyoka bakyankalanya mwenna naye nga nakyeyitiza. Nga si ya kika kye tagimanyi nagimanyi. Era empewo eyo bwebezze muyina okugigamba gwani. Musoka jiuza yeyogera waje tunoonya yeggwe basi yeggwe. Bwe bagamba nti gundi yagula amayembe gatigomeze ekyalo. Kati ago gyegali bawanga ejjembe omuntu oyo abawanze ekintu ekyo oba ejjembe aba tamanyi kyakola. Ekyo bawanga ejjembe ne lifuuka ekyokoola kyekyo ne kikusaba omwana olwo kivudde mu bwejjembe. Kifuuse kyokoola kuba ejjembe lyonna bwe lisaba omuntu oba ne lisaba nti njagala mukazi wo njagala taata wo njagala maama wo liba livudde mu bwejjembe nga lifuuse kyokoola. Baba empanga wali gye baaliwangamu yebeetabudde ebintu ebyo. Bw'oteekamu omusaayi gw'omuntu kubanga omuntu bwe tuba tukuwangira ejjembe oba ekitambo tukuggyako DNA eyo yeriwa tukusalako enviiri. Ne tukusalako ebirevu ne tukusalako enjala ez'engalo n'ez'ebigere
ne tukusalako buli kitundu ky'oyinako ng'oyinako ebyoya ku mubiri oba enviiri ye DNA oluggo wenna omuntu fulu muntu olwo tuba tukutaddemu mu jjembe era liyina okujja nga lyogerera ku ggwe ku mutwe gwe n'omuga nti mukama wange jjangu kwogera naawe ne likulinnya ejjembe ne bwe tuba tutudde wano ejjembe ndiwangira eddakiika 3 ne tuliwanga ne tuliyita ne livaamu eddoboozi ne lyogera ng'olirabe tuligatta tugatta miti n'omuzimu guli nga twagukute ne tuguteekamu omuzimu nagwo gubeera mu muti essebu omuzimu teguba mu muti omuzimu tugunoonya omuzimu si ye muntu eyafa omuzimu ye muntu eyafa kati tugunoonya ne tugujjayo ne tuguleeta si kutaataaganya ddembe lya mufu olwo omufu tetulina kye tumuggyako tetumukwatako ffe twetaaga muzimu ogwani okisinzira oyinza okuba oyagala kangeza oli musirikale oyagala jjembe nti nze njagala mbeere mukulu mu magye mbeere mukulu mu poliisi sobola okuwangira ejjembe n'okufuna ebintu ebimu bamala gwe n'olinnyalinnya mangu nga buli kadde gugubawalanka gugubawa ebifo ebisava gugubakolaki olw'ejjembe eryo omuzimu gwe mufuna nagwo gwali musirikale era tulina kufuna muzimu musirikale nga yali mugyasi giri mu kisero mulondamu mulonde emizimu tulina amaanyi agagitabaala nenga nti kati twagala kuwanga jjembe kaŋŋambe nti jjembe erya ddungu oba omusambwa gwa ddungu oba kayizzi tunoonya ku ebyo omuntu eyafa nga yali muyizzi bye tunoonya omuzimu gwe ne tukuwangira ejjembe era liyina okwogera n'olimanya nti olitutte lyogera eriyo abantu abawangira amayembe n'amuwangira ekino n'amuga kwata ejjembe liiryo naye olino ovanga waawo ng'ejjembe lyogedde kati ekitambo ekyo bwe kiba kibanja okukiwa ebyakyo ate nno mwattu okimanyi nti ebitambo ebyo bye bikyasinze okukola ssente abasezi kubya nina kyenawulira nti bagundi famire eri abantu naye erinamu kasente naye ate era ezimutuwulira nti njavu lwaki baba baavu ekitambo ekyo babeera baalemererwa okukikola okukituukiriza nekibaliisa abantu nekibafuula n'abaavu andi mu kkubanja ennyo omwana bw'omuzaala ng'olina ettaka ddene n'olimumma bw'aba ng'obwongo bwe bunafuta kukwatira ejjambi yakuswaze akubajjula kati kyekitambo ky'obusungu bwakyo nga kibanjizza mugaanyi okukiwa ebyakyo ebimu biyinza okukubanja nga kyagala kukiwanga okijje ku ttale okiyingize mu nju ontegedde awo kati obuvuyo we buviira omuntu asere omuntu olootenga nga bakwebakako abantu b'otamanyi sobola okuloota weebase ne mugandawo sobola okuloota weebaka ne ekisiwo nga gwe buli kana kwakukozesa ekisiwo gwe wakyawa oba n'oloota nga weebaka ne kitaawo oba n'omuntu gw'otamanyi oba gw'omanyi kiba kitambo nga kibanja kukiwanga kukijja ku ttale kiyingire enju kati kyo kikutuusaako ebyo osobola okwenoonya nti naye kiki kino ekintawaanya tumanyi nti omusezi asobola okubeera wano mu kiro kimu n'adduka e Masaka n'ajjayo omulambo ne bagulya ng'asula Kampala kisoboka kitya eri mpewo kati omubiri gwange gwo bagulekawa mpewo gwe kennyini omubiri gwagenda abandabako kwayiwe oddukira mu kibuyaga mpewo yeekutwala sitambulira na kukola nsaawo mu buddakiika butono nnyo oba otuuse oba tobiwulira kuba siggwe aba wabikoze ebyokukola kukoowa baŋŋambako omuntu mbw asobola okulimisa is it side z'ekiboga Bunyola n'ekiboga byebimwawo toyima byonna byebimwawo tolitole yeemu baŋŋamba nti balimisa abantu nkujja ewuwe waka n'ojja ewange n'otema ebikata n'okeera ku macyanga ettaka likukoma muno watemye ebikata ng'obiyina obirabako nkutabukya n'oddayo era n'oddayo mu buliri bwo ne weebaka n'ozuuka n'okeera okuyimuka ng'amaanyi toyina ogenda okwetunula kagere abantu babeera mayumba gaabwe eyo ne yeebaka obudde okukya ku makya ne birema nga yeebase si mulwadde naye oba watwaliddwa n'obaako by'okola okitaago gonna ge maanyi g'ensi nti omuntu akutwala n'okola ky'otalina kukola oba ky'otamanyi nti wakikoze tosobola na kumanya nti walimye ewange ne woba neyiba wabula gwe ozuukuka olaba olina akalimiro naye ng'akalimiro ako tomanyi wagye walimye n'obuuza nanaabye oba saanaabye kiriza abantu beeyo Bunyoro tebakyasasula bakozi
Kale mbalamusizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba okosaako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'abali ebweru w'eggwanga Uganda abo be tugamba abali emitala w'amayanja mbalamusaako ne mbabuuzaako okosaako n'okubeebaza emirimu gye mutuusaako engalo n'abakola emirimu emirala okugeza ng'egy'omutwe abakola emirimu nga nammwe emijamwe mukwasaganya amagulu na milimo gyonna mbalamusaako ne mbabuuzaako nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive okubeera nga ate nkuweereza ebigenda maaso mu nsi yo n'olunaku olwaleero nzize okubaako ensonga abangi kummwe ze mutera okubuusa amaaso naye nga tukkirize oba tugaane buli muntu alina obuwangwa bwe alina ennono ye bw'otabaako na buwangwa wagye wava ate si olina ennono ekunonooza eyo gy'oli nekusike ekuze mu buwangwa bwo osobola okufuna obuvo then kikuyambeko okumanya ate embeera y'omu maaso bw'osobola okugitambuza ensonga za bya buwangwa olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tusalako kidiiro nga bwe nnakeera ku makya n'enkyaza omusumba nga bwe nnakeera ku makya n'enkyaza seeka ate kiriimu sitaani yenna okukeera ku makya n'enkyaza ow'ebyobuwangwa nennono fe mu bika byaffe ebyenjawulo oba mu mawanga gaffe ag'enjawulo Abaganda Abasoga Abanyolo na buli muntu yenna mu tribe yo mu mbeera emu oba mu mbeera endala so olunaku olwaleero muneegatteko tubeere nga ate tufuna programu eno mu bujjuvu tugenda kunyumyamuko ku nsonga nnyingi mpulira ebibuuzo bingi of course abajjamu nga batubuuza bye tuwulira mu bannaffe so kati olwaleero nange ninayo omuntu gwe ŋŋambye nti kanzije musabe akadde tutuule tukole ki tubigayegaye mukama wange wanje ssebo nsanyusa okulabako ku mukutu gwaffe guno nange mbasanyukidde nnyo ssebo ssebo okubalabako nga mutunoonyezaako musobole okutuusa ku bantu basobole okufuna okumanya n'okutegeera ku biki ebisumbuwa abantu na biki ate ebisobola okubayamba okuva mu kusumbuuyibwa era ssebo ngenda kuba mweteefuteefu na buli kyonambuuza kyonna era ngenda kukyanukula bulungi ate mu butuufu bwakyo ssebo abatulaba bayinza okuba amanya yenze omusajja omunyolo ow'ekkenga ow'omuggo bangi bampulira bangi bandaba eyo z'omusajja ow'omuggo gw'ebunyolo kkenge ow'omuggo gw'ebunyolo ogukola ebyewuunyo ogulaba ebinaabaawo mu maaso ogulaba ebijja ate n'ogusobola okumanya n'okutegeera ku biki ebyo ebiba bitawaanya omuntu oba abantu essebo gwalina omuggo ogwo ab'ebunyolo bagukwata ne bagukuwa omuggo ogwo gwava ku jjajja wange jjajja wange yatabaala amaanyi ago oba omuggo ogwo okuva mu ggwanga erya Tanzania najja n'agugatta mu maanyi agali ebunyolo ebunyolo eyo ewaffe ku kyalo kiyitibwa Kkenga ssebo enja kutuusaayo bw'oliba ofunye akadde kubeene mu kibuga ntera okubeerayo ebiseera ebimu n'embeera mu kyalo eyo olw'okutambuza emirimu gya jjajjange gye yandekera omuggo ogwo gukoze ebintu bingi abamu ne bisaka baalabanga n'omuggo ogwo ng'akwata omuggo ogw'amatabi abiri ogwo omuggo gw'amatabi abiri waliwo n'omuyimbi eyagukwata of recently mu nkuuka ne bagamba omusajja omuggo gwakutta ogwo mu buwangwa nga gutegeeza kinene gutegeeza ki omuggo ogwo gubaamu amaanyi guwangibwa gukolebwako emikolo ne gukuweebwa okusinziira ggwe ki ky'oba oyagala okugukozesa na ki ky'oba oyagala okubeera oba ki ky'oyagala kibeerewo g'emaanyi g'omuggo ogwo ssebo era omuggo ogwo bw'oba wamulaba ng'aguyina omanya gwava bunyolo baguwangira bunyolo gye tukolera emiggi tewali aguyina mu nsi yonna ng'alina amaanyi g'omuggo gwonna nga teguvudde mu maanyi ga bunyolo lwaki abanyolo balina nnyama bakozesa nnyo amayembe nina abantu bangi banga Vicky amayembe gasibuka ebunyolo eyo amayembe ago nja kikunyonyola anda amayembe kyeki kuba mpulira bagamba amayembe gali bunyolo eyo kati kankunyonyola ejjembe tewali ku nsi kika tewali ku nsi muntu atayinaako mayembe mabega amayembe kyeki amayembe bajjajjaffe mu ntandikwa edda we tutaali naffe
batabalanga amaanyi ag'okuyambako okukuuma ebyobugagga bye bakoze okubayambangako okuzaala abaana ne bakula abaana ne basoma ate abaana ne basobola okubeera ab'omugaso mu maaso nga bayambibwako ago amaanyi amatabaale amayembe ge mayambi bagaleeta kuyambako ku mpewo zaffe ez'ebika oba okategedde bulungi baleeta amayembe gayambeko ku mpewo z'ebika okwongeramu amaanyi kubanga ejjembe tuliyita mupakasi gwe twandiyise lubaale be babanga abalangira nti baleese ejjembe libayambeko oyagala bugagga simanya njagala kuzaala abaana gwenzaala afa abaana bibyange babibba babitwala ettaka lyange gundi alitwala kati amayembe ago bagaleetanga kukuuma bintu ebyo kyekyaleesa amayembe okuwanga ejjembe gwe ng'olyagala nga gwe mukulu Viki tunoonya tutabaala omuzimu gwe tukolerako emikolo egyo ne tuwanga ejjembe era ejjembe eryo ssebo omuntu bw'alikuwangira lirina kwogera livaamu eddoboozi ne lyogera nti nze Lubowa ebyo bye baŋŋamba amayembe googera bituufu ng'ovudde ku bino ebyomunzikiza eby'abaana abamu abalimbalimba abantu ejjembe ne bwe tuba tutudde wano ejjembe ndiwangira eddakiika 3 ne tuliwanga ne tuliyita ne livaamu eddoboozi ne lyogera ng'olirabe tuligatta tugatta miti n'omuzimu guli nga twagukute ne tuguteekamu omuzimu nagwo gubeera mu muti essebo omuzimu teguba mu muti omuzimu tugunoonya omuzimu si ye muntu eyafa omuzimu ye muntu eyafa kati tugunoonya ne tugujjayo ne tuguleeta si kutaataaganya ddembe lya mufu olwo omufu tetulina kye tumuggyako tetumukwatako ffe twetaaga muzimu ogwani okisinzira oyinza okuba oyagala kangeze oli musirikale oyagala jjembe nti nze njagala mbeere mukulu mu magye mbeere mukulu mu poliisi sobola okuwangira ejjembe n'okufuna ebintu ebimu bamala gwe n'olinnyalinnya mangu nga buli kadde guguba walanka gugubawo ebifo ebisava guguba kulaki olw'ejjembe eryo omuzimu gwe mufuna nagwo gwali musirikale era tulina kufuna muzimu musirikale nga yali mugyasi giri mu kisero mulondamu mulonde emizimu tulina amaanyi agagitabaala nenga nti kati twagala kuwanga jjembe kaŋŋambe nti jjembe erya ddungu oba omusambwa gwa ddungu oba kayizzi tunoonya ku ebyo omuntu eyafanga yali muyizzi bye tunoonya netunoonya omuzimu gwe ne tukuwangira ejjembe era lirina okwogera n'olimanya nti olitutte lyogera eriyo abantu abawangira amayembe n'amuwangira ekintu n'amuga kwata ejjembe liiryo naye olino ovanga waawo ng'ejjembe lyogedde era ne mulibuuza nti ogenda kukola omuzzukulu woono akutabadde ayagala ssente ogenda kuzikola nti ngenda kuzikola ogenda kukuuma ebibye nti ngenda kubikuuma ogenda kukuuma abaana be nti ngenda kubakuuma era ne mulibuuza mu kumaliriza nti bye tukukoledde obisiimye era livaamu eddoboozi liga nti nsiimye sigenda kuddamu kubanja kintu kyonna yadde saddaaka yonna bye mumpadde bimala bwe bagamba nti gundi yagula amayembe gatigomeza ekyalo kati ago gyegali bawanga ejjembe omuntu oyo abawanze ekintu ekyo oba ejjembe aba tamanyi kyakola ekyo bawanga ejjembe ne lifuuka ekyokoola kyekyo ne kikusaba omwana olwo kivudde mu bwejjembe kifuuse kyokoola kuba ejjembe lyonna bwe lisaba omuntu oba ne lisaba nti njagala mukazi wo njagala taatawo njagala maamawo liba livudde mu bwejjembe nga lifuuse kyokoola baba empanga wali gye baaliwangamu yebeetabudde ebintu ebyo bw'oteekamu omusaayi gw'omuntu kubanga omuntu bwe tuba tukuwangira ejjembe oba ekitambo tukuggyako DNA eyo yeriwa tukusalako enviiri ne tukusalako ebirevu ne tukusalako enjala ez'engalo n'ez'ebigere ne tukusalako buli kitundu ky'oyinako ng'oyinako ebyoya ku mubiri oba enviiri ye DNA eyo olugwo wenna omuntu fulu muntu olwo tuba tukutaddemu mujjembe era liyina okujja nga lyogerera kuggwe ku mutwe gwe era n'omuga nti mukama wange jyamu yakwogera naawe ne likulinnya n'oyogera ne likuwalampa ku mutwe ne lyogera olwo gwe oba ovudde mu bw'obuntu nga tokyaliwo olwo liba jjembe ne liba lyogera ne lyogera gwe kennyini likuwangira wano n'ojja n'omuntu wo ate ayinza okugamba nti onannimba n'atuula awo no tulikoowoola ne likulinnya ku mutwe ne litandikirawo okwogera nti gwani azze nti nze gundi
era lirina okwogera nti nze Lubowa, nze Namuzinda, nze Kasajja, nze Byuma, nze Gundi. Ngaba banamanya amayembe banamanya agakanga kanga. Amayembe bangi nnyo tegakanga. Lukyuma Lubowa. Kati bwagamba nti nze Lubowa litiisa. Lubowa teritiisa naye bwagamba nti nze Kyuma. Kubeera Obuganda bwe bwatabaala ejjembe eryali ery'okukuuma Obuganda baliteeka ku lusozi Lubowa we baalisimba. Kyova ne president naye musajja mugezi yaddira amagye n'agateekawo era ge gakuuma olusozi olwo kuba amanya amaanyi gaawo. Era bwe tuba tuwanga ejjembe tunoonya olusozi kwe baaliteeka kwe lyatuula olusozi olwo tuluteekamu lwaki tusobole okusika amaanyi gali ag'ejjembe eryo we lyatuula ne tugawanga mu jjembe lyo amaanyi ago gonna oba ogeetisse era teri muntu asobola kutabaala oba kujjako kikyo ng'owawanga amaanyi ago. Mubitegedde era tosobola kunoonya ssente ne zikubula ng'ejjembe wawanga lya ssente lya kunoonya ssente. Buli alina ejjembe nga lyakunoonya ssente yeebaka bweba ssente ne zijja bagamba Gundi yagula amayembe ssente afune ne mugenda onnoonyereza byakola ebituufu nga tembiraba. Ekituufu osobola okuba wagula ejjembe nga gwe omulimo ovuga booda nkukakasa kino tosobola kuba na jjembe n'ovuga piki nga tekuli atuddeko. Wobadde omuntu era mutwalira 2,000 ayinza otuuka n'akuwa mutwalo oba 2 nagamba kwata webale n'atambula n'agenda. Gaba maanyi gali nga gayigga ejjembe eryo lirina okuyiggira ssente mu byokola so si nti ojja kutuula mu nnyumba ozisange mu nju ekyo abantu babeera balimba lyongeramu limyuninga mu kisa obwangu oyanguyizibwe mu kufuna kwo libusitinga nti gwe yandikoze nga tukola babiri bw'oba ogenda kunnyuka n'emitwalo 2 nja kunnyuka ne 10 naye nga tukoze kyekimu oba nandi kingo nsinze n'okukoowa olw'okuba nze nnyina nnyambako kyeza tunaba ku mulimu babiri bajja kugoba nze ngusigaleko ate bannyongeze bwongeza ssente oba kulinnya waggulu olw'okuba nnyina omusirikale wange annwanira entalo. Bye bintu by'ejjembe lyajja kuyamba. Kansubire mu kitegedde ekyo. Era amayembe bagayita mayambi. Gaba mayambi. Eri ekyo ky'oyagala likuyambeko. Era bw'oliwangibwa nga liryo kiba kisigalidde eriggwe kulituma nti njagala kino. Ate kirala kyenjagala okumanya mpulira waliwo gwe bayita Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu yani muntu naye ali awo. Kabaka Bulamu si muntu. Kabaka Bulamu gwali musambwa. Omusambwa ogwo tegwali gwaffe nno wano mu ggwanga lyaffe kaŋŋambe Uganda. Omusambwa ogwo gwajjibwa mu Tanzania. Seeza amayembe misambwa bisibukanye Tanzania. Tanzania waliwo obukkiro bwabyo bungi nnyo olw'amazzi amangi ago ge balina ge batusinga. Kati obukkiro bw'amaanyi ago ag'enjawulo gatuukira nnyo mu ggwanga eryo. Kulaba ng'ofunye ssente gwe Fred abaana ne batandika okuyita muzeeyi. Kituufu. Olw'okkuwa erinnya bakusuutesuute basobole okukuggyako kye baagala. Kati kwali kuwongerera na kusaba nnyo akendeeza obusungu ku ndya gye yalyangamu abantu. Oba okategedde bulungi. Era Kabaka Bulamu taluma muntu. Mpulira bagamba Kabaka Bulamu mutawaanya ndo that. Kati abantu bafuna nnyo ebirooto. N'agamba ne batambula mu basawo oba mu bantu oba ne yeebuuza ku mukwano gwe. N'amugamba oyo Kabaka Bulamu yakubanja yakutawaanya. Lwaki abamanja? Kabaka Bulamu talina muntu gw'abanja. Kabaka Bulamu alina abaana abalongobe bye biyitibwa ebitambo. Tugende mpola. Ebitambo si bye bino bye bagamba ebirinnya abasezi. Ebyo ebitambo omuntu n'afuluma enju n'alya banne n'adduka n'asera n'ajjana n'ajjayo omufu n'amutwala ewaka ne bamulya. N'omusanga ku njuuyo ng'ali kulya asera n'okwekweyako n'akwekweya ali mu nnimiro z'abantu adduka yeetolola bwetolo nga talina kyajjawo naye yeetolola bwetolozi. Kati ebitambo byanjawulo
tulinamu ekitambo ekiyitibwa kinene nnyumba. Kyekikola kyekyo nakyo kisezi bwe kitabuka kiseera nga kisobye. Tulinamu kinene batenda, tulinamu kinene batenda yakola ki kati ebitambo ebyo buli gwe tumenya ne kyakola. Ekitambo ekiyitibwa kinene batenda ekitambo ekyo nti bwe kyayingiranga ekika ekikangeze ekika ekyammoba ekyaffe bwe kyayingiranga kyakwatanga omuntu nga kyo kigamba nze batenda. Naye erinnya eryo nga kyekweka muli ekweke naye nga erinnya lyali ettuufu nga kiyitibwa kinene. Lwaki? Kubanga kyalabikanga mu bantu nga tekibangawo. Ne bakiwa erinnya nti kino nga kinene. Kangeze okukusanga nga weeyambudde Mr. Vicky. Kino kyokoze kinene. Kinene tekibangawo. Nawe ekyo kyogezezza kinene. Kinene. Kyekyabiweesa erinnya eryo nti kino nga kinene. Kati abantu ne batandika obituuma amannya okusinziira ku ndabika yaakyo gye kyalabikangamu eri abantu. Atyo ekyo nakyo kiri awo kitambo. Ekyo kitambo. Kabaka Bulamu oba Walumbe abalina abalongo babakulu 9. Abaana be beyazaala nze naawe kuba tetwaliyo naye mu kumanya kwe tuyina nti be baana be 9 okuli oyo kinene batenda kinene nnyumba kinene kyawanga tuyinamu Nagadya tuyinamu Zakaliya amanya mangi naye nga byonna bitambo. Kati ekitambo ekyo bwe kiba kibanja okukiwa ebyakyo ate nno mwattu okimanyi nti ebitambo ebyo bye bikyasinze okukola ssente. Abasezi kubya nina kyenawulira nti Bagundi family eri abantu naye inamu ka ssente naye ate era zimutuulira nti njavu. Lwaki baba baavu? Ekitambo ekyo babeera baalemererwa okukikola okukituukiriza. Ne kibaliisa abantu ne kibafuula n'abaavu. Andi mu kkubanja ennyo omwana bw'omuzaala ng'olina ettaka ddene n'olimumma bw'aba ng'obwongo bwe bunafuta kukwatira ejjambi yakuswaze akubajjula. Kati kyekitambo ky'obusungu bwakyo nga kibanjizza mugaanyi okukiwa ebyakyo ebimu biyinza okukubanja nga kyagala kukiwanga okijje ku ttale okiyingize mu nju ontegedde awo. Kati obuvuyo we buviira omuntu asere omuntu olootenga nga bakwebakako abantu b'otamanyi sobola okuloota weebase ne muganda wo sobola okuloota weebaka ekisiwo nga gwe buli kanaku akukozesa ekisiwo gwe wakyawa oba n'oloota nga weebaka ne kitaawo oba n'omuntu gw'otamanyi oba gw'omanyi kiba kitambo nga kibanja kukiwanga kukijja ku ttale kiyingire enju. Kati kyo kikutuusaako ebyo osobola okwenoonya nti naye kiki kino ekintawaanya kiki kino ono muntu kigwe neegatta naye kiva ku ki ogenda okuzuuka ku makya ng'essuuka zigize nga gwe essuuka zaatobye nga wakooye n'obuuza nze atalina musajja mu nju kiki. Abamu baba n'abasajja nga bbaawo okukukwatako mulwana omutima tegwagala. Lwaki? Obaako omwoyo guli ogwakuwasa. Osobola okuba mukazi ng'oli mufumbo. Ng'oli mufumbo mu bwomwoyo. Tumanyi bbaawo. Ng'olina omusajja. Ng'olina obufumbo obulala. Ng'olina obufumbo mu mwoyo. Ekyo kisoboka kitya. Era ensangi zino kye kisinza okulemesa abakyala oba abaana ab'obuwala okubeera mu bufumbo, okuzaala n'okukola emirimu nga bafuna ssente. Eriyo n'ebitambo ebikazi era nabyo biwasa abasajja. Nga gwe ne bw'otandika bizinensi ne bakuwa olwaleero Vicky milioni 10 wayita omwezi gumu nga tolabako yadde 10. Kiba kikulwanyisa kujjako ebyo osobola okukakkana wansi okinoonya okitegeere okivunnamire nti ssebo nkutegedde oba nnyabo nkutegedde oyagala ki kino na kino kyenjagala ate bw'omala okubikolako ne kyewafiirwa ng'okyali muto byonna bikomawo. Kuba kyekiba kyabikuggyako nga kibanja osooka okitegeere. Bawuza omusajja tonkwatako kati abayogera guli omwoyo gwe gumwambala ne gukulwanyisa
musajja natambula n'ava ewaka watali nsonga natambula n'agenda n'akusuulawo musajja akuzaddemu omwana nga mugagga takuwa yadde 10 kiri kye kimuziyiza okukulabirira kuba kyo weekiri kiri kuggwe kigamba nsobola lwaki ongattako oli kifuna ebbuba iba emyoyo giba n'ebbuba teri kikyasinze ebbuba nga myoyo egyo nyinza kwetegeera nti nkirina kisinziira ku bubaka bw'ofuna ku birooto by'ofuna katugeze bano abalina ebirooto ebyokwegattagatta ne weegatta n'abantu bootategeera ne ba x n'ebirala ebigwa mu kkowe eyo ewo bonna sayini ya bitambo abasinga n'agenda ku musawo n'amugamba genda ettanda obike kabaka bulamu oba okitegeere ettanda yo yewa ettanda ku lw'emityana wano we wali ekifo kya gwe tuyita kabaka bulamu oba kabaka bulamu ekifo kye wekiri weyakkira era we wa Walumbe zibayita ennyanga za Walumbe Mityana Road era bayitawo ttanda kapande we kali ku kkubo nti ttanda okyamako munda kalalo ne mayiro tewera n'otuuka waliwo ekibira kinene era waliwo ebinnya bingi era bw'otuukawo bagamba nti ono kayiikuuzi yakkira wano mu binnya ebyo mwe bayingira ne babulira mbu gye tutaali kuba ffenna tetwaliwo naye naffe tukuze ne tubisangawo nga yenno neetambula nti kabaka bulamu yali Walumbe nti Walumbe yagenda wano era bayitayo ewa kabaka bulamu ewa Walumbe nti erinnya lino baamuwaliwo era baali muweeraawo ettanda kati najja asaasana n'awamba ebika byonna kuba lwaki nti omusambu ogwo ogwa bulamu oba Walumbe gwe mukulu kuba baamuwa erinnya erya kabaka yakulira empewo zonna buli mpewo gye tuyina mu ggwanga oba mu nsi omusambu ogwo gwe guzikulira nobwogenda e Rwanda ayitibwa Nyabingi bwogende e Burundi kiyitibwa Kiteega ekiteega abalundi balina ekiteega nalongo kitone nkutumiddeko aŋŋamba buli budde mbu akumira ebiteega omuliro kati ebintu ebyo ebikyasinze bw'otereeza Nyabingi bw'ogenda kugaggawala nga bw'oyagala bw'otereeza ekiteega ogenda kugaggawala nga bw'oyagala bwe tuva wano ngenda kukulagako ku bintu byenterereza ku bantu ebiteega Nyabingi tebinyambala tebisobola kwambala twabikwata biri wano ontiiso sikutiisa ngenda bikulaga obirabe oli ajja kimutawa naganze mbutuufu sikyagala kimazeeko emirembe njagala kukinzijjako kati ekintu ekyo tetukikugjaako mu busungu wabula tukirimbalimba nti ono mute wummulira wano ebibyo biri bino era netukigamba nti obanga ovudde wano onoonyanga mulala soono ebibya bikuwadde tokyamubanja Abanyarwanda batera nnyo okuwaayo ente era nja bikulaga nga waliwo foomu z'ente oteekawo ekifaananyi nga kya nte nosaawo eddiba noyambazaawo ejjembe eriraga nti nte ogireese weeri ne mugamba nti mukulu bw'obanga ovudde wano ng'okooyeewo onoonyanga mulala ewono toddanga ate waliyo agamba nti nze mbutuufu mbonyeebonye nnyo ekitambo kino tukiwange buwanzi kinkolere ssente kuba be bakulembera mu kunoonya ssente gwe ne bw'oba okola nnyo nze nga mpanze ekitambo kyange ne tusimbulira wamu tosobola kundabako mba wala nnyo kuba buli kimu olwo mba nkisobola tewali maanyi gabagagenda kuyita waawo bano sente eva bwe mba nga azikwata zibula buli kalimo kemba nga afuna kaba katandika okugira kayitimuka ne kakka era ekitambo kye kikyasinze kati gwe n'obojja ng'ogenze mu ssabo ly'omuntu ng'ogenze kusamira kaŋŋambe n'ejjembe lino ng'ogenze kuwanga jjembe ng'ekitambo kikubanja ejjembe ligaana okulinnya ku mutwe kubanga oliye kabaka tannawalukusa tannakuta n'obwowanga ejjembe ly'amaanyi naye nga ejjembe ly'owanze ng'ekitambo kikubanja ejjembe terisobola kulinnya ku mutwe naye bazikuba ne basulawo ewiiki
era baziyimba n'osigala waawo n'obeeraawo nga taliimu yadde akanyeenya nti liyo lizze kuba bwe lijja litandikira mu mikono otandika okunyeenya oti noonyeenya nga lirwana likuyingira omubiri. Nina akantu keetera okubuuza. Nkalabira nnyo ku munywanyi wange Hasani Nduga. Hasani Nduga bw'aba alina ennyimba ze zaalubaale bano abayimba ennyimba zaalubaale and all that. Baba ku stage tulaba abantu nga bagira bakankana bagwa. Nina ekibuuzo kyensigala mbuuza. Nze ali ku kamera lwaki sigwa? Gwa lwaki togwa? Nga ate ndaba abantu abamu abalala bonna abasinga bagwa. Kati omuntu oyo okugwa empewo ze ziba kumpi. Bwe ziwulira eŋŋoma zaagala obinuka. Ziba zaagala kubinuka zidde ku mutwe. Empewo zaali ndigize nnyo ezo. Kyokola bagwa wansi ne babologa n'alajja n'empewo n'emukuba n'emuzza eno n'emuzza eri eba erwana kukola ku nsonga zaayo. Kwesanyusaamu ewulidde ekivuga. Eziwulidde. Mulimu na zino zibayita ezannakyeyitize. Eri nejjabuzi neyabo oba n'omutwe omwangu n'ekwambala. Siiyo. Kubanga eyagala kusanyukamu awo kudigiddamu. Ebadde eyitayo n'ewulira embuutu. Ate n'eraba omukama. Ezikukwata nga sinsizo tozimanyi nako. Okitegeera. Zezo nufuusa nakyeyitize. Era babeera basamira. Abantu nga basamira. Balina okubeera abeegendereza. Osobola okugenda ew'omusawo bano ojja ewange. Tinjagala kuzaawula mpewo zange tuzizze. Embuutu neevugamu awo. Okuzaawula kwe kusimula ezebase ze baasiiba ze baasuula ze baafugika. Ezirimu obukalukalu obuli eyo. Zirimu amaziga zaagala kuvaayo. Muyinza okuba mwakayimba ennyimba ezi. Oli n'abinuka. N'alyoka bakyankalanya mwenna naye nga nakyeyitize. Nga si ya kika kye tagimanyi nagimanyi. Era empewo eyo bwebezze muyina okugigamba gwani. Musoka jiuza yeyogera waje badde munoonya. Waje tunoonya yeggwe basi yeggwe. Muba mwezi obulimba kangeze muyita amayembe. Muyinza okuyita ejjembe nti tuyita jjembe lyani lya kalondoozi. Okitegeera. Bwe muyita kalondoozi nambaga n'asookawo. Okitegeera. Ozita. Mima amayaaye nnyo nambaga n'asookawo kati omusawo bw'abanga omutindo gwe gwa kiboggwe mukakkana mumaliriza ng'omanye otutta ejjembe lyo kumbe yabadde nakyeyitize era tojja ddira bako ssebo ng'ogenze kuba yaba yawulidde embuutu najja asanyukemu asanyukamu bibi agenda makuboge nakyeyitize nga tayawukana na kondakita avuga tamanyi gwana atikka ya agulawo buguza ayingire okitegedde era omusawo oyo alina okuba nga ddala kyakola akyekakasa olina okulayiza ejjembe eryo oba empewo eyo ebezze ne mugigamba tuyitire ku muzimu ogw'ekika ogwakutabaala kati bwe mulaba atamwateye awo mugjayo mbooko aveewo agende kuba bannakyeyitize tazze nti ddala gwe mubadde munoonya nakyeyitize agenda namufungi nabuguma simufungize mujjayo mbo era bamujjayo mbo naye nga ddala yeye kati ninyo bw'aba nakyeyitize emiggo mugikubaani tugikuba ono kwali kuba gwe tuba tukuba tafuna biwundu tasobola kufuna biwundu waliwo embooka ezikubibwa mu ssabo zivaayo kuba omugaa tugenda kukukwata tukusibire wano yeggwe si yeggwe bw'olaba tandisa okutamwattamwa era ekivaamu ng'ayamuka ejjoba nga adduka olwo tabadde ye okitegeera nakyeyitize adanse bulijjo nkawulira mu luyimba lwalukaga ofuuse nakyeyitize maama yamba piisi kuba tebakulisako weerensi kumbe yensibuko yaako ensibuko eyo yava mu ebyo nti nakyeyitize kusamira mubamba nakyeyitize kati mbuuzaamu tulaba omuntu asobola okugaaya simanyi bagamba omuzimu gumukutte gumulinye n'akwata ecupa n'agigaaya n'atawandula ng'ate eyo ekutte muntu gyero gwe tumanyi oba n'akwata ekita ky'omwenge n'akiyiwayo nekiggwayo oba n'ali omuliro oba ekintu ekyo kiba kuki era kati eyo ebeera mpewo kati nga bwe tuwulira omusambu ogwakiwanuka
Kiwanuka tumuyina mu bitundu bibiri, tumuyina mu Jjembe ne mu Musambwa. Kiwanuka yali omuliro. Era abantu bonna bagano magezi nga wabantu abanalaba video eno. Nti omuntu yenna bwe mbanga muwange ekyoto kyonna wasookawo nnyondo ya Kiwanuka. Kuba yenna nnyini muliro. Era ssebo n'obwogutuulamu ne bwogulya n'obota toyina kyoba. Omuliro. Tegwina kye gusobola kukola ogukwata bulungi n'ogulya lwaki gwa abaagukutte. Era sigwa abagulya. Oli empewo eri ekwambadde omusambwa guli gwe gunnannyini ensonga eyo. Era gwe gukuvaako n'osigala nga bw'obadde. Tulabangayo abanywa omwenge. Ne baga nti oyo ayina empewo ezinywa omwenge si yanywa. Wano ne gwe baatugambye mbw'alya okufa obufi. Era abaako ekirya si yabaalya. Kiza sente zange abadde oyo agenda alya za bwereere. Abaako empewo. Manyize njagala nnyo kakasa. Abaako empewo kati oba oyagala kakasa nkuwangireyo ejjembe. Nedda taata nze tompangira. Kuba eddakiika 3 mba ndimaze. Nga terinywedde lujuuju. Likulinye ku mutwe. Likuzinisemu ku mazina abantu bakulabeko naawe. Bagambe nti Viki kituufu lya ddala lyamulinnye lyamukuba. Babe waliwo gale bazinanga oli atudde wansi yetoololerawo. Esooka mpola mpola ekivaamu bateekamu akayimba ka Nantaayi. Oliira waggulu nga Ntaayi aliyimuka. Nali yagalako mu bbanga. Tebanteekako Jjembe saawa zino. Okitegedde. Nze singa buzibu ndikuwangira. Eddakiika agamba ndimaze. Ennyimba ezi likuba ku mutwe. Nga lyetala era nga lyogera. Bomala ng'olijjawo. Nti tulijja nti ennyumba eno mwe tuliwangira yebeera ennyumba yaalyo. Era bwe tumaliza oddibuuza bwe tulibuuza ennyumba y'ogisiimye omuzzukulu wo gy'akuwadde nti nsiimye yingira. Nga lyesonseka. Nga likuvaako. Ng'otereera ng'oddawo mu nnomo yo. Ekitegeeza abantu abali eyo temuddeyo ne muwakana mbu gundi tasobola kunywa kita kya mwenge. Okinywa. Gundi tasobola kulya kati awo boyo gwe abadde ali awo makindye batugambye alya. Gwe muleeti. Okufa obufu. Kati oyo yatereeze eyo kati bbanja ayina ebbanja ayina amubanja. Wamma. Ate batugambye ate ludde ng'akikola. Ayina ebbanja eryo kati akole ku mukama wo ya mubanja amuliise emmere. Nandi kyamulwanyisa kumumalako byayina asigalirewo. Kuba batugambye buli lunaku ekitone nnyo lwali omwavu ali emitwalo 2 okyanca. Ezo mbucapati zo. Ayina amubanja gwalina okuwa ebyo byatereere. Alema okulya. Olina omutuuza wabbali n'omugamba nti mukama wange todda mukuliira ku nze liiranga wano era ebibyo biibyo tagenda kudda ekyo oba okimaze. Nyweranga wano era endekire n'ogimuteerawo nayina omuwala namuddukako nnyondo kirabu eyo ku Ntebe Road ng'ekyaliwo. Teri kikyasinze. Muwala muto naye ng'enywa gyanywa bbiya nagamba nze sente zange tezigenda zityo. Abasajja nemulekaawo. Abasajja batambula nnyo mu birabo oba mu bifo ebikyakalirwamu. Teri emizimu emisambwa oba empewo tezaagadde bakazi banyirira ezo mweyano. Kubanga lwaki anyirira alinga ekimuli mwe muba mwongera kugiwa mugiweera ku oyo yabulwa weeriira yatoola bannakyeyitiza awulira mbuutu ziyitawo nayingira eddiro kati ate ozisanga omulungi zigamba ono bwe nnaamwambala ajja kwongera kukola ki kushanana nja kusikiriza bonna bajje kuono kweriira. Omwala ali agenda mu kuleeti ya bbiya. Kyova olaba abasajja abamu webaka ku mukazi n'ogenda n'ofuna accident. Oli ayina empewo ye yamuwasa gwe mwebaseeko. Ogitagaliramu ku mukazi waayo. Oyenda. Kati eyino kutuuza n'owebaka ku mukazi obadde okola sente ne zitandika okujjawo. Lwaki batekwatira eyo munda? Dhani okunkuwa ku accident neyogerera. Nekyo kyokkwatira munda kisoboka naye ekyo bakola kikole. Olina jana agamba nti njagala mukyala wange bwali bayenze. Omusajja alemeremu. Era wabaawo eddagala erikolebwa ne tuwanga ekyo ekinaabakwata. Omukazi aba akimanyiiko. Omukazi talina kukimanya kuba gwe oba okola kikyo kukuuma mukazi wo oba omukazi kukuuma bbaawe gwe ng'owanga kintu kyo ng'osibika. Totuwendulidde bakazi bakadaama akuleka wano e Uganda ayagala kusiba. Oba okitegedde. Toddamu kwegadanga wantu wonna. Era akusiba oba nagga nti bw'ona agendanga eri
kabebwe kati tekayimuka ekyo nakiwulirako ekyo kikolebwa ddala kisobokera ddala kisoboka mu lunaku olwo nti omusajja bw'ava wano mu nju yaffe tayingidde mu nze tekayimirira bw'anaaba yeka firimu by'ebintu kayimuke naye aba mukazi tekasobola kuba tuba twakawunika ku ggwe wekka nga tekasobola kuddamu kuyimukira walala waliwo gwe nakikolerako omusajja yali amusse yakwata jambiya kumutemata kuba oyo musajja yalina abakyala babiri ono omugole olwayingira nga yeesalira magezi musajja lwagenda eri tewali yajja najjambya nga ayogera kyewakola nga yamusibira ku kitanda mbankuse ku kitanda kwe yali yamusibira nga kayimuka ali mu kitanda ekyo benere baba mu ntebe tekayimuka mu kitanda otuuka mu kitanda nga keegolola basajja bannanga balina waka abakazi nze ndabawuseeko awo nange mba ngenze kubaako ebyo byonna nnyondo ebyo byonna biri mu kusamira mu kutereeza lubaale mu kwezuula okwemanya n'okwetegeera waliwo kati awo nawo tutegeddewo omuntu asobola okubeera eyo neyeewala eddogo omuntu osobola okwewala eddogo kubanga omuntu okuva eri nakyeyonoonere nakola byakola gundi gwe nkweweredde gundi nakola ekintu okkiriza nkulage ku ccupa eccupa erimu nkulage ku foomu kati waliwo eccupa nze zentera okuwa ku bantu ne bwabeera musezi ne bwabeera mulogo nga ze ewuwo ng'omuntu muwadde eccupa eyo n'agiteekawo eccupa eyo ewangibwa mu mpangibwa nga bw'olaba ejjembe naye lwakuba nti ye eteekebwa mu ccupa kuba eba yakuteeka mu ttaka ereme kuyiikamu mazzi ereme kuyiikamu mukoko ereme kuyiikamu bikyamu omusezi ne bw'aba azzewo okusera mumusangawo ku makya oli ne bw'aba aleese eddogo mumusanga nayo ng'aliyina bw'ati na bw'aba mubbi nga zzewo kubba asobola otuuka ewo kaŋŋambe ennyumba yeeno bw'atuuka ewo n'alabawo ekibira ng'ennyumba teriiwo tagiraba kuba abazze nga mukyamu byonna bikolebwa era bisoboka gwe n'oteekayo tolabako bantu basuza byabwe wabweru nga tebikwatibwako Kujinja road waliwo wetugula ebibala tewali atunda kati ebyo byonna oteekamu ssente muneka kutande wewe balance omunje byonna byebunyolo tewawulyanga nti ebunyola amaduuka geetunda nakiwulirako toyina kyosobola era bw'otwala ekitali kikyo tovaawo bw'okizzaawo ng'olwokolaba ekkuba eri kutwala okategedde ako n'okweganga osobola okwenga gwe tebakuloga tologwa nga nze kyenkukola kikomawo butereevu ne kitomera nze oba ontegedde kibanga bonaakwata olukoba n'osika n'oluta terimanya ne lukomawo dudda gy'oli kati amaanyi ago weegali nti omuntu gwe osobola okugangibwa obulamu bwo oba famire yo oba amakaago nga tewali kikyamu kisobola gayingira nga wano bawulira nti yabadde mu nnyonyi yabadde mu mmotoka yonna yagudde yawonyeewo atya omu ne beebuuza lwaki naye ng'abalala bonna tokyayinza kwawula nti kuno okugulu kwoli guno omutwe gwavudde ku ono naye ye n'avaamu nga n'olubale taluyina ne mugwa mu nnyanja gwe n'ovaamu ogu nga n'okuganywa toganywedde mukasanga akuliko nga wamutereeza ne bagenda mu lutalo omusirikale n'avaayo nga yetakubiddwako sasi nga gga kumuyitako buyisi tugenda mu kalulu osobola okunyamba n'ompanga nga jati bw'eba ekuba nze bandabanga bo tebakulaba nako tebakukwata kisobokera ddala bannamawulire bannange solution ngifunye kisoboka amabegaawo erako we nali nayo tusooka ne tunoonya sampo n'enkyokoza ku basajja bajjajja batya ebibwatuka batya emmundu lwaki batya emmundu kati waliwo kye tukola kye bayita nti ejjembe litya emmundu
ate waliyo n'ekitambo kyo tekitya emmundu. Lwaki ejjembe litya emmundu? Ejjembe muntu gambe tuwanga muzimu. Enjawulo gifunye. Ate ekitambo byo biralamu. Enjawulo gifunye. Ejjembe lwaki litya emmundu? Ejjembe tuwanga muzimu. Omuzimu aba yali muntu. Kangezo oyagala bugagga tunoonya omuntu eyali omugagga omuzimu gwe tusika tuhanga. Sente ogenda kuzifuna. Tinze ndi mulwanyi wa ntalo. Munoonya namige. Tunoonya namige omuzimu gwe tuwanga. Ontegedde. Kati oli okubanga n'emundu temutiisa. Ekitambo ewe tekibimanyi. Kuba osobola n'oddikwatako okube ne ligaana okufuluma. Ngabo okiwa nti ekitambo kisobola n'ozzikiza amataala gonna ne gavaako n'ebyamasanyalaze ne bitakola. Nga erimu electronic magnetic pulse ne ligaana okuvaayo kyekitambo. Waliwo eyaŋŋamba nze manyi nvuga nnyo ekiro yaŋŋamba lumu ogenda kugwa mu baseze emmotoka ezikira amataala nga takukutteeko takusanga. Banga n'eyingini ezikirira ddala. Ekikubwamu matukati ekitambo ne nkikuwangira wano. Ne bw'oba mulina balubu mmeka wano nga temuziggyeko bwe tukiyita ne kijja zonna zaabika zonna zikuba. Kuba kyo kitambulira mu nzikiza. Olabyeko omusezi asera emisana basera kiro. Kyo kyanzikiza. So nyina engeri gye nsobola okuyita mu jjaati. Bulungi nnyo. Tompaga. Omusezi ezaali badde zigenda ogula bulletproof jacket nzija wuwo naye tompaga. Kuba nti jacket banza n'ogikubbako. N'osigalirawo. Ate bwe tebannatuwa lukusa luzimpotinga. Tebannakuwa lukusa tebannawaggwanga lukusa nti buli muntu azireete azigabire baayagala. Tumanyi nti omusezi asobola okubeera wano mu kiro kimu n'adduka e Masaka n'ajjayo omulambo ne bagulya ng'asula Kampala. Kisoboka kitya? Eri mpewo. Kati omubiri gwange gwo bagulekawa. Mpewo gwe kennyini omubiri gwagenda. Abanda bako kwayiwe. Kubaddukira mu kibuyaga mpewo yeekutwala. Sitambulira na kukola nsaawo. Mu buddakiika butono nnyo oba otuuse. Oba tobiwulira kuba siggwe aba wabikoze ebyokukola kukoowa. Baŋŋambako omuntu mbw asobola okulimisa is it side z'ekiboga? Bunyolo Kiboga by'ebimwawo. Toyima. Yes. Byonna byebimwawo tolitole yeemu. Baŋŋamba nti balimisa abantu. Nkujja ewuwe waka n'ojja ewange n'otema ebikata n'okeera ku macanga ettaka likukoma muno watemye ebikata ng'obiyina obirabako nkutabukya n'oddayo. Era n'oddayo mu buliri bwo ne weebaka. Nozuuka n'oyikeera okuyimuka ng'amaanyi toyina. Ogenda okwetunula Kagere? Abantu bakeera babeera mayumba gaabwe eyo ne yeebaka. Obudde okukya ku makya ne birema. Nga yeebase si mulwadde. Naye oba watwaliddwa n'obaako by'okola. Okita agonna ge maanyi g'ensi nti omuntu akutwala n'okola ky'otalina kukola oba ky'otamanyi nti wakikoze tosobola na kumanya nti walimye ewange ne woba neyiba. Wabula gwe ozuukukola bw'olina akalimiro naye ng'akalimiro ako tomanyi wagye walimye n'obuuza nanaabye oba saanaabye. Kiriza abantu beeyo Bunyolo tebakyasasula bakozi. Ebunyolo emabegako edda owuliranga abantu abaasuubulangayo kasooli biki naye nga bagenda mukunona kasooli ab'emmotoka waliwo omusajja omu yabeeranga mu Kisenyi awo. Omusajja yamugamba nti kyolabye wano ewange tokyogeranga. Ng'abantu balima ekiro nga bali mu nnimiro balima zaali ssaawa 8 ogw'ekiro. Nga bayitirivu? Bayitirivu balimira ku mataala? Mu nzikiza. Kubanga si ggwe alima mu buntu. Omwoyo gukwambala bakwambaza omwoyo ogukutwala n'olima. Oba okitegeera. Era omusajja oyo abasinga edda baamumanyako wano mu Kisenyi. Yaziba omumwa. Yajja n'abyogera? Yabyogera n'azibirawo omumwa ne gugatta. Era mpaka yafa. Omusajja yamugamba nti kyolabye wano tokyogeranga. Yali driver wa mmotoka. Nzikirizibwa okwogera buli kyendabye wano oba sisamasa? Wano okkirizibwa okwogera. Baganda bange omumwa gwange ngwagala ndya ku mumwa. So kale nga tuwumba emboozi abantu sooka obampeere kontakiti yo. Enamba yange y'essimu eyange nganze omusajja Omunyolo ow'omuggo Kengi
enamba z'essimu nyina 2 waliwo eya Airtel eri 0752 277 24 ne wabaawo enamba ya MTN eri 0771 88 7 00 ne wasembayo 3 enamba ezo zombi ziri ku WhatsApp sobola okunyumya n'omuntu ali ewala oba okumpi. Okay. Era wano ssebo kye kifo kyange wenkolera emirimu gyange egy'omu kibuga naye nga amatwala oba amatwala amakulu amakanda gali Bunyoro ekagadi ku kyalo Kenga. Ojja okola emboozi onoonyereze ku kyalo Kenga biki ebifaayo ojja kukitegeera. N'agikola kwani ataligwe asobola okugendako ku kyalo weesitula n'ogamba ngenze ku kyalo kuli nze era obuuze ne kubaayo omunyolo wedda bwe yeegombanga muwalawo n'otamumuwa oba omuwala n'agaana yamutwalanga ku mpaka ne mmunoonya n'abula naawe nga bw'omusanga aba takyakumanyi naye ng'ali eri afumba era akola mirimu. Towulyangako nti abantu baafanga ne bamuziika naye nga tafudde tokiwulirangako byonna biri Bunyolo bakutta osigala oli mulamu bakuzikiza buzikiza n'omubiri omubiri guzikira naye ng'omwoyo weeguli kati eri omwoyo bwe gutuuka gwambalaani bwe batuuka eri bwe bakuziika abakunona ng'omubiri bagunona nga bagutwala ng'omwoyo gwe guddamu omusanga aba takyakumanyi kuba babeera bamusiimuula obwongo tasobola kumanya nti ono ye taata ono ye muganda wange bakola factory reset awo gonna maanyi ga nsi ga myoyo emboozi teggwa makerenda bannange obayi lwaki ngambye bawe enambayo ebibuuzo bingi ebibuuzo buli ayagala okubuuza yesirinaako ansa ankubire nja kumwanukula bulungi kuba kati wano reactions z'abantu zigenda kuba mpitirivu nze nga sisobola kituufu nja kufunangayo akadde buli mwezi nzije essebo tufune emboozi nyingi buli kadde buli mwezi tujja funangayo akadde tuyitewo essebo era nange nja gikuwanga ojja kugituwanga naye kati ensonga yajja ati kiringa mukana akalulu akawedde akekawempe yewe kisimuka omukulu gwe nali naye omu ku nsonga zino ne mbabuulira abantu nti Nalukoola agenda kuwangula akalulu naye kagenda kubaamu kino na kino na kino na kino era kajja kuwunzika bwe kati lwaki tannalayizibwa era byonna bwe byali nabagamba nti Nuupu egenda kuwangula akalulu naye bagenda kumaliriza mu kkooti bwe nayogera era abantu bankubye esimu nga bambuuza wakitegeera otya nina omukungu omu wa gavumenti yange yambuuza ebyo obijjawa yangamba oli professor oli kyobijjawa yangamba professor obijjawa osobola okulengera ebinaabaawo omuggo gwe gulengera ebyo sinze tusinkanemu updates eziddako mbeere bulungi mweraba tunyuse